Tuli mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyasomerako ko mu ssomero ly'Abasiraamu Bilal Islamic Institute Bwahise. Singa tebwali bugayaavu bwa Sheena Omuzaata singa ye Swaibu Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi, buli kintu kyonna ekitandikira wansi w'omuti buba buwanguzi. Ate naddala singa ekitandikidde wansi w'omuti tukitandika abantu batono nnyo, tuyinza n'okuba nga tetufaanagana kintu kye tutandise. Abantu bayinza okuga nti abo bayaaye, abo bayaga, etc., etc. But whoever in this opinion, in this line, bear with all the titles, let them name us, but stick on the mission. Why is that? Omusirikale yazenga omugenyi waffe ng'okolera government, I'm sorry, tuli mu Ramadan, ne munnamawulire yazenga okolera government, that's your professional, but here we are saying the truth. Kuba tuli mu Ramadan, ate tuyinza obutatya kugoogera mazima. When I talk and when I stand before you, naze n'ebintu bino bembisitudde abamu beeraliikiridde nti haja abadde ki. Shamim Malende wali taliyo, neninawo Mwada mwe bannamateeka, buli tugamba nti no to NRM, it's because of these agreements. Because of these agreements. Mu lulimi lwammwe olw'ebyobufuzi muziyita manifesto, ne mu lulimi olulala agreements. 2011 to 2016, the heart of agreement yali prosper for all. Prosper for all. Naye ya signing on behalf of us, ekifaananyi kwe kiri very clear. Yali ani? Mr. Yoweri Kaguta Museveni. He signed on our behalf. Nebijja nga byetola naye the signatory is appear on our agreements. Zijja zeetolola emyaka negyetolola. Currently we have this. Ngene myokusitula munyambeko nasibi. And it is securing for our future. Now, bw'omala okukola endagaano ne Munnayuganda bwezityo ne bakuwa mandate etukulembera, ekiddako to take oath n'okuba ekirayiro kirimu ebika bisatu. Ebika ebyo bye njagala okwogerako mu abanupu abalondeddwa. Buli yenna yalondeddwa okuviira ddala ku kyalo, mbeegayiridde temuba n'amalala ag'omuntu ono. I think and I remember every of us has a proud at his home. Heroine nechitiwa chibakuyita. Some of us are daddy, others are muko, the others are grandpa, and we have titles. I'm sheikh, and in the other hand, I can be Mutamanyi. Ne call me whatever you like. Echitiwa chompa chimala. Ne wenzija ne kutulirira ne gamba mpo buvunanyizibwa bw'ombwetike. And we go down signing an agreement, an oath, nti nja kukuuma obuvunanyizibwa bw'ompadde, olina okutuukiriza obuvunanyizibwa bwo.
Mr. Mwada kusaba osome manifestos twala obudde bw'osome mulimu ebintu byetwalagana ne Mzee Museveni tukolera ffe bannansi nga tebyetagisa kujjayo omundu to shoot and kill but to protect us. When matter comes of fearing your subjects and you start shooting them, and you prepare a group of people to advocate the sins, Ngabaga, we shall kill you. On what ground? The agreement is to protect. The agreement is to protect us. Come back to us. Abakwa authority mandate to lead us. Come back to us. Never chetaga referendum. Let us go to referendum before you kill. Now, mbega dabalondeddwa ba councillors ba MPs nga tukyagenda maaso n'okulwanirira entebe yaffe eri waggulu kubanga yawambiddwa. Mmwe bwe mulayira mufube okulaba nti mwakoze endagaano n'abantu to serve their interests, si kugenda kufunayo bitiibwa. Ekyo mutambule nakyo mukijjukire. Waliwo omufere omu, I may not seek, bwe naba nfiringa sole njagitwala wa mukyala Babi alinyiriddwa ekitiibwa kya bwamaama ne batuuka n'okujja mu maka ge okulinnya nga tebakonkonye. That's the only person I can say sorry. But the others, no. They hijacked even my rights. Bwe bajja ne bansaba akalulu kange for several times, nenkabawa. And eventually the payback was shooting me and promising me if there is a remaining bullet, it is coming, we shall shoot. Kakati tulina ekitongole ekitaano okukola n'abantu bakiyita police. Nga nkyasoma primary 4 mwalimu ennyukuta ezo baŋŋamba nkutule nga nesooka bagita polite. It is polite. Waliwo omufere omu yazze nayongerako ekigambo force. Now, in this hand there is politeness, and the other hand there is a force. Can a force and polite go together? Will they meet? And eventually what will happen? Olaba a broad day mu mulyango gwa police mufubutukamu abantu n'emiggo nga bagoba bannaabwe ne batugamba nti abayaaye be baavudde mu police ne bagenda bakuba abantu. Where are we going? Can that doesn't justify a meaning of change? Are we not on edge of applying for a change? And can't we go somewhere and claim that we need change? If we can, then why are we sit on ourselves and we don't go openly say enough is what? Enough. Let us have a chance. Let us have a leaders who can come politely and listen for the subjects. Then they deliver. One leader, I'm sorry, ngenda kumaliriza. Ewaferi emitiana gye banzaala waliwo omwami omu bamuyita Rumu Richard Wadipi yesimbyewo nawangula muganda wono bamuyita Makumbi. Si Wambogo? Makumbi. Erinnya lye Patrick. So it was a Muganda versus Muganda. Muganda versus Muganda. And a church versus a church. Someone comes and says, we don't want racist. Now, who is racist? And where is the racism? And we Baganda, we elected Mugisha in Mitiana. We Baganda. And we left Ruzige and Muganda. What are you trying to ferry? Nabakoa owempologoma omukazi yamujeba muitani njagala lya Luganda bagala what naye Wambogo kakati kikicho trying okutugamba nti no amawanga naye Abangereza batuga nti omulima mbi avuma muyini nti omuyini guseerera. So
mbegeeredde tetunaba kutuuka kiseera kisulawo tawulo Kyagulanyi naye tewaliwo tiimu etalina captain. Be strong captain. Tujja kusaba maama agume. Maama agume. Maliriza lumu nali mu TV yange awaka wange naye aka TV kakiwalimu katonotono. Kakiwalimu nendaba ow'ekitiibwa omugenzi Cyprian Kizito Lwanga ng'afudde. Omukyalo omu abuvunaanyizibwa akola ebyo gye sisobola kubatuusa olw'ebizibu ebiriyo. Teyateekako nanva wadde akawuuwo. Naga Kizito Lwanga n'Ekereziya Katulika be bagenze ne badikampeininga ne tufiirwa obululu mu Buganda. The same face nenjiraba ekololo ng'eprizinga Lwanga. Omunnanfusingo yaba kyasaana tufuge bamama. N'olwekyo bwe biba nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi wateeka okubeerawo okukomawo emabega ne tutavaayo tuteekeyo omulala. Naye endagaano zaffe ziizino ze tuze tukola ne Mzee Museveni mu bintu 100 bye yawandiika muno kuliko ebintu nga 2 bye yalongoosa ye yennyini n'amaana akwata ennyondo n'ettindo ate n'abikola ki. 1 kyasokedde ddala mwenna bannayuganda kye muba musokera ddala okulwanyisa tuzeewo institutions. Tetujja kusobola kukulembera bwe Kyagulanyi okujja ng'ogenze kuyamba Mama Baby wali ogenze n'oclaiming nti ennyama yange naguze kilo 2 ennyama yange nga terabika ku nyama kiri namba oli ebifi bimeka. Bantu bakampala be bagimala. Now imagine omusajja okutuuka okutulimba nti agenda kuzimba toilets 300 mu Kampala to save our 500. Yatulaganyisa ngenda kuzimba mu Kampala 300 toilets abantu baleme kufa bwavu. Twagenza okulaba mu 300 toilets batuleetedde mu myoga n'emyoga giremedde mu ba technocrats myoga. Nolwekyo baganda bange tulongose ebitongole bya gavumenti okusobola okuyamba abantu abanaku abali eri. Ebyettaka oyo omusajja yakwata sementi n'atwalira abantu bewa Lusanja. Omulala n'aleeta kilograms 10 n'ebijanjalo kilograms 6 ku bantu 400 ne tenti 2. Kati abakazi n'abasajja bagenda kusula mu tenti 2 including children. Mulongose ebitongole bya gavumenti tusobole okutambula nga tugenda mu maaso. Robert Kyagulanyi ebizibu byoyitamu tubiraba. Ne Katonda waba atuma omuntu okutaasa abantu be ayinza okutuma omuntu gwe bayisaamu amaaso. Abaana ba Isirayiri bwe balaba Musa bamuga nti genda gwe ne Katonda wo mulwane ffe tuli wano tujja kuba mu ngalo nga balaba gwani asobola okulwanyisa Farawo. Yesu Kristo yatuuka n'okunaza ebigere by'omuntu agenda omulyamu olukwe. Nolwekyo emundu gye nkukwasa nammwe mwenna bayiseemu okukulembera Nuupu mubeere abeetoowaze eri abo be mugenda okulembera. Obwetoowaze ffe waffe Nabbi Muhammad bamugamba wakhfidh janahaka liman ittabaaka minal mu'miniin, beera mwetoowaze eri abakugoberera. Musa bwe baali bamutuma ewa Falaawo bamugamba gende wa Falaawo ayonoonese ne bw'otuukayo yogera ebigambo beba bukakamu bwetoowaze. Gano amalala g'abano tuyinza obutagasobola obeera abeetoowaze musaavinga abantu bamwe. Mbebaza okumpuliriza. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.